Amawulire g'okufa kwa nnamwandu Mary Nafuka Kisseka ng'ono yabaddemu omugenzi Dr. Samson Babimululu Kisseka eyaliko omumyuka wa Katikkiro wa Uganda gatanze okufuluma ku ssaawa 7 mu kiro ekikesezza olunaku lwa leero ng'omugenzi afiiridde mu ddwaliro ensambi gy'addusiddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okulemererwa okussa obulungi. Omu ku bamulekwa Rebecca Nakisozi Kisseka abasangiddwa mu maka g'omugenzi gy'abadde abeera ekisugu Muyenga ategeeza nti ekyeggulo baakiridde bulungi n'ennyaavu era nga yakulembereddemu okutendereza n'oluvannyuma ne bagenda okwebaka nga mulamu bulungi nti kyokka bwe zaaweze essaawa 6 mu kiro nnyina n'amuyita ng'amutegeeza nga bwe yadde afunyemu obuzibu mu kussa era amangu ago ne bamutwala mu ddwaliro. Agamba nti bamubuzeebuze okumutuusa lwe bamutuusizza mu ddwaliro ensambya era ng'afudde bamuteekako okisigeni. Essaawa zaabadde nga netusaba netusoma lesoni yaffe gye tusoma kati n'atusomesa bulungi bwe yamaze n'atusabira n'ekitundu n'amala n'atusabira twamaze ne tumuwa ekyeggulo tubadde tutaddeko prime radio ennyimba ezaabaddeko zonna n'aziyimba paka nga ssaawa 5 n'ekitundu. Nakisozi alaze enteekateeka ez'okuziika nnyina nga bwe zigenda okutambula nga ku lwokubiri lwa sabbiiti ejja bagenda kumusabira mu kkanisa y'abasevensi Najjanankumbi ku ssaawa 4 ez'okumakya n'oluvannyuma aziikibwe ku lwokusatu Temangalo Busiro awaziikibwa bba omugenzi Dr. Samson Kisseka ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Wajja kubeerayo okusaba e Najjanankumbi ku lwokubiri naye tujja kumuziika ku lwokusatu. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mugenzi. Kyemumanyiko abadde mu kristaayo omuyitirivu ekirala kyemumanyiko sirabanga muntu amusinga kusoma bwino abadde muntu mulungi maama ggwanga lino era tulabidde ffenna. Omusasi wapatuseewo ku kyalo Temangalo omugenzi gy'agenda okuziikibwa ku lunaku olwokusatu n'asanga ng'enteekateeka ez'okuyota ekifo zigenda mu maaso. N'abakozi okuva amaka g'obwa pulezidenti nga bakulembeddwa mu Ruth Nakyobe batuuze ne beevumba akafubo okwogera ku nteekateeka ez'okuziika. Nakyobe ategeeza nti olumbe bagenda kulukumira wano era ng'essaawa yonna omulambo ogenda kuggyibwa ensambi gutwalibwe mu ddwaliro e Mulago gye gunaggibwa guleetebwako ku kijja. Omulambo tugenda gujjayo tugutwale e Mulago baguturiitinge bagusitowalinge paka olunaku lw'okuziika nga lutuuse. Wabula omusasi waffe yayogerako n'omugenzi Nafuka nga tannafa n'atubuulira engeri gye baalabaganamu n'omugenzi Dr. Samson Kisseka n'ebirala ebikwata ku bulamu bwe era katubikuwe ng'akyali mulamu. Okusinkana naye nalina mwannyinaze nga mulwadde ng'ali mu ddwaliro e Mulago nga ali mu order 5 ng'ate ne ssenga wange n'aleeta mutabani we nga naye mulwadde ye yalinga mu order 1 naye nga mulwadde. Kati oba otambula mwami Kisseka n'akulaba? Ndowooza nandaba. Omugenzi yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogw'Ekkumi mu mwaka gwa 1923 ng'afiiridde ku gy'obukulu 92 ng'alese abaana 12 ku abo 16 be yazaala. Mombozi yaffe yakafuwa ne Mary Kisseka gye yasembayo okunyumyamu n'omusasi waffe mu maka ge Muyenga yategeeza ku bitonotono ebyakyayisa bba Samson Kisseka omulimu gwe ogw'obusawo n'asalawo okukola emirimu emirala. Jja mu busawo abusuule wali okayingira byakoowa baamutambuza bwe twamala okufumbirigana nga bayiseewo ebbanga ne batuwa transfer Jjinja. Etwatuuka e Jjinja twali twakamalayo omwaka gumu ne batuwa transfer Masaka. Mu biro ebyo tebaawanga muntu mmotoka aba nti loole ati keke ebibye bimutwali gy'agenda twabisanga ku baasi era watwatukira e Jjinja nga ebitanda bimenyeseeko amagulu n'emmeeza zimenyeseeko n'entebe ne tugula birala bwe bityo buli gye twatuukanga nga bwekityo bwe kiri. Yadde nga bangi boogera ku Dr. Samson Kisseka ng'eyali aduula ennyo mu njogera ye naye bino mukyala we takkiriziganya nabyo. Yali aduula ennyo nga ne bwaba ku rediyo so ne bambi teyaduulanga buduuzi
yababuuliranga bubuulizi kye basaana okukola naye bo ne bakiyita okuduula era ku nkomerero ya byonna baga nti bannanga omusajja teyatuduulira yalinga atuwabula buwabuzi oba nga atubuulira ekitugwanira okukola bwe bityo naye manyi omuntu wa wano bw'atyo bw'afaanana tayagala kumugambako oba ng'akoze ekisobyo ayagala osirike busirisi omutunuulira oti ku ky'obuvunaanyizibwa obungi n'omukwano gw'awaka mukyala Kiseka agamba nti teyajulanga waafiiridde nga ye n'abaana be basima Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubayamba ko n'okubalabirira. Bannange mwebale era baatuyamba nnyo baatuleetera loole ennamba ey'emmere ne bagiteekaawo ne batuleetera loole ey'enku nayo ne bagisuulaawo ne batuleetera n'amanda nago ne bagasuulaawo ne batuleetera leero ne baleeta pikapu ya migaati gyokka nayo ne bagisuulaawo. Ekigambo ky'omugenzi ekyasembyeyo yakiweereza abaana be abaamubeereddewo okutuusa lwe yassiza omukka ogw'enkomerero. Omugenzi Mary Kisseka wakuziikibwa ku Lwokusatu lwa wiiki eno Temangalo mu disitulikiti y'e Wakiso ng'olunaku olw'enkya wategekeddwawo okusabira omugenzi mu kkanisa y'Abadiventi e Najjanankumbi. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Omubiri gw'omugenzi Mary Nafuka Kisseka okutwalibwa ku kkanisa e Najjanankumbi gujjiddwa obukoto ku Uganda Funeral Services gye gubadde gukuumirwa okuva lwe yaggyibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Omulago ab'ensanda gye bamutwala ku Lwomukago lwa Ssabbiiti ewedde. Olubadde okutuusibwa guyingiziddwa munda mu kkanisa wakati mu kukola ebyennyimba ezitendereza omutonzi. Okusabira omugenzi kutandisenga kukulembeddwa mu Musumba Samuel Kajoba era nkwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eya wakati abakulembeddwa mu minisita w'ensonga z'Ekkalamojja era mukomukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni. Teyigamu nti abantu tetuufe era gabulungi okufa gye era weegamu nti okufa shiwaddiiru. Abakungubazi baganise ebimuli ku ssanduku y'omugenzi era nga mukyala Museveni asoose okukisaako olwo abaana n'abazzukulu ne baddako. Abantu ab'enjawulo basomye obubaka ng'obwa Ssaabasajja ne Katikkiro Charles Peter Mayiga busomeddwa mu myuka we owookubiri Haji Muhammad Ssekimpi. Mukyala ono tubadde tumwenyumirizaamu olw'okuba nti y'omu ku abo b'oyinza okuyita abazira ba Uganda. Ssaabasajja asiimye omugenzi n'ebba olw'emirimu gye baakolera eggwanga. Okw'omukulembeze w'eggwanga atendereza omugenzi Nafuka Kisseka olw'okubeera omuntu mulamu ate ayagala ennyo eddiini ye. Maama Kisseka who truly played her role equally, and now there is a family that will take that responsibility, and I know that you meet her. Asaba bamulekwa okutwala mu maaso omukulu bazadde baabwe gwe balese obutabaswaza. Just looking in this family, you see many of Dr. Kisseka and Mama Kisseka present right here. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa ku kyalo Temangalo omugenzi yagenda okuziikibwa okumpi n'awaziikibwa bba Dr. Samson Mululu Kisseka. Eno omulambo gutuusiddwayo ku saa 10 ez'olweggulo olwo abantu ababadde bagulinze ne batandika okugugubako eriiso evvannyuma. Mu bano mwe mubadde ne RDC Wakiso Ian Kyerine n'akola ku nteekateeka z'ebyokuziika okuva mu ofiisi ya Pulezidenti Ruth Nakyobe. Nakyobe agumizza abakungubazi abagenda okwetaba mu kuziika ng'ebyokwerinda binywezeddwa. Julius Kafuluma, Innocent Senfuma n'Abudi Muwonge byebakusakidde Gwene ku Bukedde TV. Ebyokwerinda binywezeddwa amaka ge yaleka omumyuka wa Pulezidenti omugenzi Dr. Samson Kisseka e Temangalo mu kuziika mukyala we Mary Nafuka Kisseka efa ku Lwomukago lwa wiiki ewedde. Buli muntu azze okuziika bamuwazizza okwewala ebikola eby'ekitujjo kyokka nga badde omukazi azze n'ekibokisi n'avuma abakuumi olw'okumumalako eddembe. Olumulemesezi agenze nga bawolekereza ebigambo.
okuzika kwetabika abantu bangi ddala okuva mu gavumenti ya wakati n'emengo bannaddiini ne bannabyabufuzi. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kukolemiddwa musumba wa Advent Samuel Kajoba ow'enagyenankumi City ayise bamulekwa bonna n'abasabira nga beekutte emikono ng'akabonero ak'okubagatta okumalawo enjawukana. N'abasinkanye okusoomooza okutali kwangeriza mu kitaffe bajjukize nti gwe Yesu bw'oli okwali bwebeera okubabeera. Kajoba era asabidde omusika Joyce Namugenye ng'ali Canada nga banjudde ekifaananyi eri abakungubaze. Ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda yawumula Livingstone Mpalanyi Nkoyo yasinzidde mu kusaba ku nnaagirega abantu abatayagala kukola mwategeereza tebalina kifo mu ggulu. Naye atayagala kukola alinga oluggi olwakupatuka oluggi lwewubira kupata biseera erudde n'omugaya bukwate bwe yewubira mu buliri nadde togende kukola empologoma empologoma abatidde okukola tatawaffe yatuyigiza ebintu bingi buli omu obako kyewulirako naye nga twebaza ebintu tatawaffe yatuyigiriza. Asabye bamulekwa bave mu njawukana wabula bakwataganirirwamu okuuma erinnya erya kitaabwe. Byogandi ebyo tetukkiriziganya naawe naye oli muganda wange ekyono Mukama wabeera nyinza famire. Ku ssaawa 11 omukungubazi omukulu Pulezidenti Yoweri Museveni yatuuse n'alinizibwa bamulekwa bonna n'omumyuka wa Ssaabalamuzi Stephen Kavuma. Agenze butereevu mu muteekeddwa olulimba lw'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda ne biyimbibwa. Muwala w'omugenzi Rebecca Kisoze mu kwogerako era abakungubazi akabi neebaza Pulezidenti Museveni olw'ebirungi byabakoledde bukyanga kitaabwe abava ku maaso. Mukulu waffe olwekyo mukulu waffe we yava muwaddawo tukwebaza byonna byokoledde maama waffe bingi ddala siyinza kumenya kimu oba nakiri. Amusabye alekewo enkolagana eyo wadde nga nnyawe avudde ku maaso. Mukama kumukisa okutwagala kimanyi nti tojja kukomawo nga mukulu waffe ojja kubeera ng'otuwabula mu byonna byetunaba tusobezza. Bamulekwa batunidde Pulezidenti Museveni ekifaananyi kya kitaabwe n'ennyaabwe era oluvannyuma Pulezidenti n'aganzika ekimuli ku ssanduuke. Ye Pulezidenti mu kwogera alambuludde enkolagana ye ne Kisseka n'ekikindula kibalina ekyokuja gavumenti ey'Amiini. Dr. Samson Kisseka nasooka okusinkana omukulu Samson Kisseka here in Kampala in a flat. Ensonga naye ndowooza yaliwo mu lukiiko. Now that was 1979. Olwo nno yali 1997. 1997. Agasseeko Dr. Kisseka yakola kinene okujjanjabulanya mu lutalo olwaleeta gavumenti ye mu buyinza nga zikunuukiriza ku saa 12 omulambo gwa Nawandu Kisseka gulalamiziddwa mu nnyumba ey'olubeerera. Ng'okusika kuwedde nga Pulezidenti abuuza ku bantu waliwo omukumi asindise omukadde aliko obulemu n'amulemesa okulaba Pulezidenti amutuuseeko ensonga ze. Oluvudde Magombe Pulezidenti yesuza akufoona bamulekwa mu nnyumba n'asinga n'abazzukulu n'ekubya nabyo ekifaananyi. Abudu Muwonge ne Julius Kafulo byakusikidde guli eno ku lwa Bukedde TV.